ka drive gye nasookerako yali ya Bobi Wine Caroline namusanga Ndoba ebiseera bye yali akyali ne Angry Management Labeja Lawrence team nenkolerera ku Angela Kalule katikitiki nenzija nenkolera ku Eddy KENZO kamunguluze ogenda kunzisa ebiseera bye yali ngabira ne ba DJ Vito bamu abawulirako ebijimu ya Captain Scooter nenzija nenkolera ku Eddy KENZO lonchi je nasoko kole yali ya Eddy KENZO yali nategedde mu ya nimba yali mukono ku kisumali nenvaawo nanzikiririzamu nampaka munguluze ne mukola nampa ogenda kunzisa ne mukola nkoledde ku bayimbi nga Dr. Jose Chameleon nga bali ne King Saha batunkolo na kulweru mufena ne zolekere mukono nezivugo nakuba nange nkubo nakuba naffe tukuba ngorogoli side ki kya musamene na lwa King Saha nali wa Saha naye ng'okoledde Chameleon wanje naye ng'okoledde Chameleon olingi nnyo okubategeeza nti nze kato mbeera waggulu ku motoka okwo naye nasoma kakatonotono era nkyebaliza Mukama Katonda senior 6 njirina ya njirina era ba obbies ne ba oggies webali wano ennaku z'omwezi nga 20 abayimbi be twalabye oyinza bagamba ki kati abayimbi abali eyo mwenna mikwano gyange mbasaba bw'oba olabye akantu kano tuyiga muyige okujja mutukwateko kubanga industry etambula kasavu kaki kasavu kanyama leero mukwano gwange nnyo ate twava mu by'omukwano olw'emirimu ne tufuuka abooluganda bintu bingi bye twebuuzaako bye twewubulaŋŋana ndagirira ku kino ne mulagirira ku kino nange ne wemba ne shows oyo kato yankolera ku bbaluwa za police clearances nantuusiza paka ku muntu asembayo so ogwo omukwano olumu abantu abamu beerabira back stage waliwo abayimbi bangi nga omulabako back stage olumu toddamu mulaba naye drives ebintu ebirala ebikwatagana mu entertainment watosobola kwemalirira eno industry ennene nnyo so engeri yokka gye ndabye gye nnyinza omusasula kwe kumubeererawo ku lunaku lwe aweza emyaka 15 teyatuwadde sente tumukolera namullo accident Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Money Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 14 obuvunaanyizibwa obw'okukwatira ndowooza abantu abatuweereddewo nabo bulina engeri gye busigala nga simanyi ekibuuzo nkitegedde bwombuuliza nti nga tubeereddewo manyi mulongo ono muteeka mu kifaananyi ky'abantu ababeererawo abantu nga tebannabaako babadde kubanga ebiro bingi soza okukasira nafuuka yakana abantu bebaana ababeera akakondo singalo nga bagenda Jason property in nature, Jason properties in a planetary, natural, agenda to go to Timo. The bank at the end was another Tabana James Abama, and that is the social property. But the bank of Abia, the brand is about food, so we say they are locked bank and move the program of the social property. Somebody spirit here, you maneuver now, leader, now, nga kugamba nsikiriza ja kukirizamu nawe toje kukirizamu naye ng'alaba oli wakabi okugenda kubeera wakabi n'ateekamu amaanyi kati y'omulongo eventually kati tubeera wakabi kati nga bigwa celebrating emyaka 20
tuyinza kutabaawo muterawo kintu kyekugamba kyali bateera okusobola omuwaayo abantu bakutuwa ssente abatalina wafula baba babadde bamusasula oba omuwaayo okusobola okuba nti atambuza obulamu nemubamu omuntu akozesa omutima oboyogera tunula wano anti nyingi nnyo kati ntunula mweruwa bwetunula wano makati kale badde mayo oyinza okunoonyamu wakati kale wakati kale nti mubamu omuntu gye wakozesa omutima n'agamba nti ekintu kankikole kisukka ku ssente katugeze mu bamawulire zenna mikono gyange bangi abamawulire nga osobola omusanyusaayo katugeze n'ekintu nga kitono nnyo n'agenda n'akuteeka ku platform gambe yandibadde ey'okukumbyokunda ekitegeera nti oba omuwaddeyo naye kyakukolera obanga atamuwaddeeyo mubaamu ekyo ekiva ekiresi fe baadivatayiza omuntu ekyabo kyasobola okumanyisa abantu ogenda omuntu ng'alina obusobozi bw'okuyimira mu bantu abangi n'ayogera nti gundi saavisi yonna gye weetaaga omulimu gw'egundu abakuwadde ekirabo ekisinga waba akuwadde bizinesi wadde oba togirabye mu kaseera naye bw'agenda ng'akwogera mu bantu bakikola abeera ku microphone n'agenda ng'akubaza drive muno monna mu kyaki ng'akuwa abantu kukireka ebiseera bisinga omuntu wagamba nti ngenda kira bisooka okumugira mu birowoozo ekireka waliyo soma wekireka okamuli vote bano be baana babadde okukulwamu nga bakuba emundu eyo bakuba ekigambo ekyo kitegeka so mu kuddamu okwangu yeyandibadde omuntu gwe nandigambye nti atutaddeyo mu bantu nga tetunafuuka nyinza okumuwa properties nno nyinza okumuwa nga 28%. Abantu abasinga bate bakumanyidde ebintu bya property naye okumayo bagamba simanyi muntu bwayinza kuntwala nti bayinza okuba nti ekisa promota naye ndowooza omuntu yandikitutte mu mbeera egamba nti kiba kirungi omuntu n'obeererawo omuntu yakubeererawo si mu mbeera yakugamba nti obeererawo omuntu akubeererawo mu mbeera yonna mu sekita yonna nyinza okufuna enkyamukwano gwange nga alina kyazirekuti nga wamawulire nengamba kange nembeererawo joowe nenjogera olugero lwange nejjoowe abantu mubadde batamanyi nga tetuli mu kukamera nteekwa buteesi kiringa bw'onoogamba nti omuntu ono gwendiringa naye waliwo kyebatera okugamba tosobola kugenda mazina ga nkima oba wewala emikira kubanga ziri nkima za mikira zijjako kona mikira kati tosobola kugamba nti omuntu omubeereddewo w'amataka wa bizimbe nti mukyaliza okusabisa nakyo kiyinza okukakkanako wansi ekyo ebintu by'ebidongo kati oli aye ebivulu bayimbi tubalabako ebidongo mbitwala ng'entertainment osobola kubeera advertisa mulungi nga entertainment kino nyinza okuba simanaginga talents naye nyinza okugamba nti talents nga business tugasa nnyo be bantu abalina eddoboozi erisobola okwogera eri abantu abalungi kati ate nze kyenoonya nange bantu bangi ekitegedde ekyo nti sirina ngeri gye tutasobola kuba nti tukola nabo babeerayo ebirabo ebiganibwa sozo property management kikyatekafaani olina engeri gyogamba sozo property management simanyi oba okitamize sozo properties kati ekola management y'abayini si bwe kiri sirowooza nti kirimu ekitu directly naye ŋŋamba nti tukwatirako talents nnyingi mu Uganda nnyonyonyo okubeereza not necessarily naye kisinziira siyinza gamba ye oba nedda naye kwegamba kisinziira mulimu talent nga mubutuufu mungi
bwakugamba nti kankole kino paati yange so properties nange namuntu nkolere kino mumpe kino nange ndabe nga waki then bwe tutunamu nga tulaba kikola nga tulaba noyita abantu noyita public figure ndi mu business ndi mu business omuntu wakola akalanga bakodese omuntu akalanga konna bwenkakuma olwedde nga mumaze okukola newe nga sinasina akalanga kasitakaita bwekati nomaze okukola ndowooza omuntu ya bizinesi yena asobola okukitegeera nti sente si ensonga wabula kalango manyi kakalango ngezikaprovinsi katumaliza kulabulwakato abantu abantu bajje basanyuke okusinga ddala bajje bamusanyukireko okukosa enteekateeka zonna zakolebwa nyinza obutagenda nnyo mu ekyo because of course government sponsor nyinza obutagamba nti kino abantu bajje basanyuke ofcourse tulina baava abayimbi abalungi kanisa yakulembedde ba artist then Tata Sam yakulembedde comedians then abayimbi abangi bajje basanyuke then bajje balabe kugamba omuntu abeereddewo abantu nga bw'obudde mu bigambo bye omuntu abeereddewo abantu abandi muzinda abadde mukono oguyambako abalala okubeera okukola obulungi so abantu abalala bandise ne bafuna ekyokulabirako ki ekibaawo singa obaako abantu okubeerako abalungi nabo tebakulekere era abantu abasinze okujja okusanyukirako babadde mu entertainment industry bazaakola ki bazaayamba bazaasapootinga ndoza abantu bandise balabe okubaako abantu okubaako webatuuka nabo babako batuuka bakukwatirako mu lugendo lwakatale ogedde ku bantu abayimbi olowooza nti nokukosa wandibaddeko omuntu okumasponsor eddala ku bantu bazaakola zedrive abayimbi abantu abalala simanyi naye wanti ogere naye ndowooza nalabakulabi nga ekyetaagisa tusobola okukimiriramu basponsors abalala simanyi naye twakiyimiririramu sijja kugamba obatyo netwesanga tukiyimiriddemu mubamu ekikukungaga naye naawe kitundu oyagala kinakinakina so kati simanyi oba ki kyonna kyakuba emitwalo 5 mu 15,555 ziba sente za ddala oli atwala singo siita oba ziba za ddala nnyo ziba za ddala kati muzoyogedde ezo ziriwo ezitali za Uganda 5 gakyaliyo abantu bajja ne batuwa ebinusu akanusu nakakuwa natwala entebe omanyi kati ekyo ekintu ekibaire twakikolanga naye nze nali sikimanyi nti abantu nali sikikolanko mu kamera nakolanga videos ezo naye twabikolanga eno like twatundanga bwe tutyo naye nali sikikolanko mu kamera naye bwe najja nenkyogera like ensi nekiwulira bangi nnyo kirina engeri gyekyabasanyusa naye nga tetwabikolanga eno mu bulamu bwa bizinensi ekintu kyenalina byekyakiyinza okubeera ekyamaanyi kwekuwa omuntu n'omulaga nti omusaliddeko olwedde nga tannayogera nti sijja kugamba 65,1 nja kukugamba 63,3 kitegeeza olwedde nkusaliddeko gwe nga tonnakirowooza nti nsobola okukusalirako so kisanyusa nnyo ekyama olumu oteekamu n'3 zonna ssente era bwogenda mu shoprite ezo sente by the way zibali zonna ssente katuyinza ozikuwamu ka switi by the way soza property kyasiza okugaba switi tugaba switi tugaba obuntu tusobola okukuwayo akakomo tusobola okukuwayo kakeepu netugamba zino kavaala